Nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namutikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu ebyo eby'e Masaka yawezezza milimitaazi 4.6 so nga ate yo mu ggulu zaweze milimitaazi 35.9 ate yo mu Masindi nga zaweze milimitaazi 29.2. Mu biseera eby'okumakya tulaba nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaakedde kwaka so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu ebisinga obudde bubadde bwa kiddedde nga n'awamu lubadde lufuuyirira era enkuba eyo tujja gifuna mu alipoota yaffe y'olunaku lw'enkya. Katutunulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira olunaku lw'enkya mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebiri mu Kotido okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu Kabaale obudde okubeera obw'omukalwe. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebira tusuubira nti nno wajja kubeerayo olufuuyirize. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu masekkati g'eggwanga nga n'ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja tulaba ekibuga nga Lagos, Addis Ababa, Nairobi awamu ne London tusuubirayo enkuba okutonya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu so nga ate yo ebbugumu erya waggulu mu Moscow tulisuubira okutuuka ku degrees 13 era ng'obunnyogovu bweyongedde mu kibuga ekyo. Dubai tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 38 era nga akasana kajja kwememulira ddala. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Ebisingako awo osobola okgenda ku mutimbagano gwa kompyuta nga bwe guli ku lutimbe gaggadde olwa UBC TV.